Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ngezimba. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Ya kati kino kintu kyendudde nga ngamba era onkoze bulungi okutandikira mabega wali. Kyendudde nga ngamba abantu nti kizibu nnyo omuntu okubanga aguze ettaka mu Mpigi n'ajulirira okukolera e Kampala. Njagala otunulire tawuni y'Empigi nga yo. Nkimanyi nti bangi baali bagiise mu kati challenge esinga okubaawo nti abasinga ka tawuni k'ekalagala ke bayita tawuni y'Empigi naddala abakozesa oluguudo lwa Kampala Masaka. Eno ye tawuni y'Empigi wakati. Ettaka lyaffe we liri okuva wano mu tawuni okutuuka ku ttaka wennyini we liri waliwo olugendo lwa kilomita 3 zokka okuva ku ttaka okutuuka wano mu tawuni y'Empigi. Nti embeera ne bwebanga eganye ng'ekutte nga biganye ng'embeera ezibuwadde nga tebyatambudde we wantu w'osobola okukumba n'ebigere n'otuuka ewaka nga togambye nti ate enkooyi. Eno ye tawuni, eno Stanbic Bank, eno Centenary Bank, eri Stanbic emabega, eno Centenary, njagala kulaga Post Bank bwe mba seerabidde either microfinance oba Post Bank. N'eno ye tawuni y'Empigi nga bw'ogiraba. Kati ebizimbe ebitali bya kalina obala bibale okitegeera. Yino Yugaford, obala bibale bweti bweri nti okujjako ng'olina kambayaaya naye mu Kampala oba ogenda mu kusuubula busuubuzi so si kukola. Mu Kampala oba ogenda mu kusuubula busuubuzi kyekiri kyeggambye nti ne bw'oba ng'ovaako ng'ogamba nti nze ntambuzawo bigere osobola. Kati eryo eriddayo ne ligwa ku Masaka Road kyokka tawuni esigala etambula egenda eri. Kati no lyetukutte lyeridda Butambala, Gomba, waliwo akatundu kali Kabasanda, Kabasanda. Kati wano ettaka lyaffe eno gy'okwata. Ekintu lwaki nkola ekintu kino nti njagala nnyo client agule ewantu waategedde nga ye. Njagala nnyo client agenda okugula ewantu ng'amaze okumanya nti baŋŋambye wali bwewati ne bwewati, kino ne kino kyekiriwo, embeera eri bweti ne bweti. Yeyo tawuni y'Empigi nga bw'ogiraba ekyatambula. Eddwaliro ly'Empigi lyerino wano oliraba. Eyo eddwaliro lya Mpigi, Health Center 4 lyeryo. Kati okuva ku ddwaliro ly'Empigi mu dakiika emu oba seconds 3 obeera otuuse ku kirebe kya district ey'Empigi. Kyenjagala okulaga wano nti okuva mu tawuni y'Empigi wakati okutuuka ewali ettaka wennyini distance yenkana etya. Puloti zaffe zino twazikoze nga za kabeeyi ka wansi olw'ensonga nti bambi abaana balaajanye nnyo ate nga n'omuntu eyatuguzizza ettaka lino yali tuwadde ku bbeeyi ya wansi. Abantu bangi nkibagamba nnyo nti ekisalawo ebbeeyi ya poloti ze ssente ze babeera batuweereddeko ettaka eddene nti bwe bakeera ku makya ne batuwayiika ku ssente nga za waggulu era poloti ogisuubira akabeeyi kaayo okubanga kali waggulu. Waliwo prison y'Empigi prison. Ekikwatagana n'amasomero abantu abali mu Mpigi mujja kunjulira. Ekikwatagana n'amasomero abali mu Mpigi mujja kunjulira. Gwe siga akusabira. Kooti yiri wali wansi. Ogirengedde? Wali wansi we wali kooti. Kati bw'ova ku kooti eno y'embuga eya Buganda. Wali waggulu. Kati bw'ovaawo Mpigi District Local Government Headquarters oli waga nti ku kitebe kya district y'Empigi kyekyo omanye ewantu w'oguze ettaka ne structures za government zikulaga ekifaananyi kyawo kyekyo ekitebe kya district. Kati tubale distance yaffe kubanga oyinza oga nti kati tawuni y'Empigi nga tawuni ekomye. Kati tubale okuva mu tawuni
distance yenkana ky'okutuuka ewali ettaka kyokka ng'ate era ne maaso waliyo tawuni zaayo ettaka lino liri Kimbugu Bboza ne maaso waliyo tawuni yaazo katulabe akabanga ke tugenda okuvugira bw'obanga oli omu kwabaga nti Mwami Lugonvu ku luno sisubwa kubanga bangi abaze baga nti Mwami Lugonvu lwoddamu okufuna bambi ntegeeza lwoddamu okufuna ntegeeza ku luli nafika n'olwaddako nafika ojja kuba ku simu eyo gy'olaba ku screen eya 0753 akakuba katonyeemu eya 0753 98 5639 0753 98 56 39 eyo simu yange era nze ngiyekwatira okumanya ebisingawo fuuti 5 ku 5 za bukadde 6 bwokka fuuti 5 ku 10 n'ekyapa za bukadde 12 bwokka tukuweerako n'ekyapa kyo bwe kityo bwe kiri ndosaze puloti kati ezibadde zikyalinga eza layisi era omuntu agaa nti Mwami Lugonvu nninze lwonaafunayo eza layisi endala ekituufu simanyi kubanga ewantu wennyini we ziri abamu ku baagulangawo obukadde 10 baagulangawo obukadde 8 naye mu bbanga lya mwaka gumu gwokka ebbeeyi y'ettaka ekyuse so kumpi okuva mu tawuni y'Empigi ate ng'era n'okuva mu Kampala okujja wano olugendo luno bangi babuuza nti ntambulirawo essaawa mmeka okuva e Kampala okutuuka Empigi otambulirawo wakati w'eddakiika 40 n'eddakiika 5 oba 6 ng'osanze jaamu dakiika 40 oba tosanze jaamu nti bw'olinnya takisi ng'ogirinyidde mu Kampala ekkubo nga ddamu nga temuli jaamu mu bbanga lya dakiika 40 oba omaze okutuuka mu Mpigi kitegeeza nti omuntu bw'agamba nti ndi Kampala nzijaawo tomubuuza nti ate onaatuuka ssaawa mmeka nedda kaakati eno gy'olaba mu ddakiika ezo entono eno ye tawuni ey'ettaka nga bonaga nti tawuni ki eri okumpi yeeno mulimu buli kimu mulimu hardware mulimu buli kye weetaaga amakubo tuyina abiri waliwo ekkubo lino tujja ddikozesa ndowooza nga tudda kubanga tawuni eno eyingira wali munda nga bw'ogirengera ekuledda munda wali ogiraba yiri kati wano tuba tuyise ku kolansi gono muzikiti yeri gy'olengera eno gye bayita Bboza abantu b'e Bboza tawuni yammwe yakula dda bangi abaga nti nze awo we nasomera awo we nakuliranga okiraba aha oli omusajja gwe tubadde naye ow'entebe eno kalinaaye eno wano atambula paka maaso wano mbadde gamba nti eyo ye tawuni ey'e Bboza gy'onaagamba nti ye tawuni eri okumpi kati tugende ettaka we liri tulina amakubo abiri ekkubo eriri main lye liri waggulu wadde nga lirimu akataka naye wano njagadde kusala shortcut mbalambuzeeko ne ku estate z'abasajja bange abaasooka oggula kubanga eno estate neiba waabali abaasooka oggula bali kyemmanga eri kyengulu ku bukadde 12 fuuti 5 ku 10 ate nga fuuti 5 ku 5 ku bukadde 6 bwokka n'olwekyo gamba nti bw'obanga weetegese osobola okuba ku simu eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 katulabe naye raba enkuba kyetukola naye tujja kuyitayo ekkubo lino ekkuba ettongole liri waggulu wali naye njagadde tusooke tulambule ku bannaffe abaasooka oggula bo batuuseewa then tumale twambuke katusooke tulabe ku mayumba g'abamu ku baklayant baffe abazze bagula mu estate ya Kimbugu Bboza kibadde kitambula kitya ono omulaba tasigaza kuyingira oyo awo ffe twamuguzaawo kati nno bano abaagula wano baagulanga obukadde 9 okitegeera bano abaagula wano baagulanga obukadde 9 oyo wuuyi ennyumba agimaze ebulako plasita kati katwambuke tulabe bano beti
ennyumba yo kanji kulage weetuuse ono wuuna ye material eno yonna tuli mu estate yaffe abazze batugoberera mujjukira era bangi abajjanga nga baga kakati paka kati tebagulanga ono wuuna ye material wetugenda waggulu wali olengera ennyumba eri waggulu wali we wali estate eno empya naye kati tugenda kuddayo tuyite wali naye njagadde tusooke tulambule ku ba clients baffe wawe batuuse mu kuzimba mu kuzimba gano matwale ga Kenny Sebo uli James omulaba uli atuuka butuusi ku site kati ono y'omu ku basooka okusitula ebizimbe ono n'oyo wuuyo asitudde kati tuyina bano obalaba abaana kye beekola obalaba abaana kye beekola estate yaffe eri wali waggulu naye tugenda kudda wali we tuba tuyita banneiba baabano zizino bazisitudde makubo gazise oziraba baabano basitudde oli wuli naye agitandise emu bbiri ssatu ono wuuna ali ku mizigo ogiraba asitudde double rooms essatu wuuyo ataddewo amakaaga agamaze ne bwava ku kyeyo agamba nti nyina wentandikira so katwambuke waggulu twatuuse dda ku site eri wali waggulu naye njagadde okubalagako ku bannammwe abasooka okugulamu estate zaffe eza Kimbugu Bboza wawe batuuse emirimu gyabwe katwambuke waggulu ate tulabe ploti zaffe bwe zaadimaketingiddwa ne bwe ziri olugendo tululabye okuva lwe twatandise byonna byetwekoloobeza byetwogedde okuva mu tawuni y'Empigi tuli mu ddakiika 11 si bwe kiri tuli mu ddakiika 11 okuva lwe twatandise byonna bitukoze biki kati katwambuke waggulu kitegeeza nti kiba kimaze okukulaga olugendo okuva mu tawuni y'Empigi bwe luli speed gye tugiddeko mugirabye ndowooza oba oli awo ewantu si wala okuggyako oli already ng'ayina omuzimu gw'obutafuuka landlord omanye ekyo nakyo kibonerezo kiri awo omuntu abeerawo ng'ayina ssente naye nga buli kaseera lwayagala okugula ettaka kakati ate kino buli lwayagala okugula kakati ate kino paka lweziggwawo era bangi bagamba nnyo nti kale nayinako ssente nga nsobola okugula ettaka naye simanyi bizibu nagiranga nga nfuna bizibu bwe biti ogwo nagwo omuzimu gubeerawo nga kiringa kikolimo nga gwe toligula ttaka buli kaseera obaako kye weekwasa bootuma oluusi bagamba kino n'olwekyo bwekityo bwe kiri waliwo abantu abagamba nti mwami Lugonvu siina muntu wange gwe nsobola gamba nti yono abamu bali wala abalala ababa ssente zaabwe ebbanga ddene osobola okukola ng'abalala waliwo abaweereza ssente butereevu ploti yaabwe neggibwako naye byonna okubimanya na buli kimu ojja kwesa 0753 98 56 39 katugende tulabe mwami Yusufu ate enteekateeka nga bwe ziri evaawo neeyambuka ku mwannyinaze wano waggulu waali nejja wendi nekkirira paka wansi nejja paka wano nejja paka wano kati zino dimensions ziraga bali nekomawo paka wano erina amakubo abiri erina lino eryambuka neriri eritwala bali erimu eritwala bali eritwala bali kati ge makubo abiri gekola ki
gerina lino ne liri abadde abalaze paka wano eya nene nene kati we katuuka wali ate kayina we kakavinga ne kagenda wali ewala ne kalyoka kambuka ne kalyoka kambuka nzija bulungi ekkubo lyetwabadde twogerako lino kati lyeri kujja mu tawuni lyetugwiriddeko okuva ku estate ya wali wansi. Bwana Yusufu sebo sooka obyogere biri wandi mutale wano wennyini wondaba bano abafunye wano ku kkubo ddala baalidde nga balimi eno neeri baazitutte nene esooka ku lino baagitutte wangi tintunuulira sayiti yiino ande tatawaana kujja alindeko wakyaliwa gonvu tasobola kuyisaamu makubo wagira wakyala akalamu kasita akasana kazze omanyi greda bwebanga erima ewantu ewa gonvu tewanyirira ge mazima kwenkanankana namusana nga gyeguli weetaaga nga wakaze eno eryemu okuva wansi eryemu yataano ku 100 kabaka mwanga eva wali paka awo naawe wooli ne mu point eri ey'okubiri eva ku kkubo paka awo nejja wano negera mu point eri ey'okubiri eriwa eno giveeko naye ey'okubiri woolaba akayinja akatono ng'omanya ekyo kyapa waliwo eddene n'akatono naye buli woolaba akatono ng'omanya ekyo kyapa awo wano noddayo nawali nedda ku kkubo era ku kkubo wali wakati kati endala neevaawo neegattawo wali ewalaba akeeru wali eri ku nkomerero kali sebo negenda paka ng'oyisiza mu vakedo wali negattawo wali nti zawoomyo kamala obumazi nza nti kyekinsanyu n'obunene mpoomu nnyo kati ate 5 ku 5 awo okutali katono okutali katono buli wala tadde akayinja katono ekyo kiba kyapa kati yate etandikira wano awo negenda paka wali paka wa na wali ku kkubo ono atunudde ku kkubo liri nadda na wali kwera ku kkubo n'akomawo na wano alina amakubo 2 ono alina amakubo 2 alina lino alina na lino eriyingirayo munda ande lyalina okulisaamu naye kirungi nti gonna tumaintaininga size ey'ekyapa kuba tomanya nti mu baclients baffe oli ayinza okujja n'agamba nti ngatta 5 eno ne 5 eri nyina kye neebuuza okay kati lino kkubo nanga tusooka otunemu olirabe tolira nga bwe ligenze eri nga bwe liri nga bwe lisimbye okuva okwo mpaka kuli kkubo paka eri poloti namba kati era n'okuvuya ddala wali bwe kuti kati 5 ku 5 okuva wano yiyo paka ku kkubo katwambuke nakuli ku kkubo era kati tambulira awo kasoke nkola aka physical anze ne bwesidduka buli naku nsiiba nyambuka busozi nojja wano nyambuka busozi nenzikirira yambuka kirira paka na wano awo kati eyo ya 5 ku 5 eri wani wano waliwo omuwarabu yagulawo muwarabu nejja wano liri kkubo eryo kkubo nga bwoliraba awo eryambuka lwakuba ddooza bwe yabadde erongoosa yayingiddemu eno twayagadde wano wabaddewo engeri z'obukonge ng'alina obujjawo so ate wali ddooza ekisobola kati yakomyewo kugyeyo layini ndala grade ejja kisala ye ekyo ekikola bulungi nnyo kati nekka wansi n'okusemba nga layini bwojja bwegenze ezo motoka zempulira essebo ate okubabuuza abantu ensolo zekyayagala ebyogibuuzabuuza ebyo anti era ffe aba bulijjo ensi naye nno baaba mwami Lugonvu bamumanyi ngira obabuuza Mukasa Yusufu kenzirusedduse omupunta bamumanyi wa bulijjo ensonga enkulu twagibalaza
estate yine guddwawo Mpigi Bboza Kimbugu twatandise futi 5 ku 10. Okimanyi nti okuva Mpigi mu tawuni okutuuka wano ovugirawo eddakiika 6 era bwe kiri tumaze kuyita mu estate y'abatabani bo ne bawalabu bazimbye ekituufu ettaka lino liri kumpi n'Empigi town. Nze nkibagamba nnyo nti ebirowoozo byange bigagga wadde ssente zinnajja mindset yange yakyusa nendekera abo bakyalina endowooza ennafu nti ssente ziri mu Kampala nti okufuna ssente olina kukolera mu Kampala. Nze kyemmanyi nnoonya tawuni ki eri okumpi, ensonga lwaki emirundi mingi buli lwe mba njogera nammwe mbabuulira tawuni eri kumpi. Kaakati wano kubanga abantu baffe nze mmanyi baklayanti bange kilayanti nga obusobozi bwe bwagula poloti ya bukadde 10-15 Kampala takyaliwo. Kampala takyali oba ogenda kuyiriba n'okuyiriba kabanguzeeko akasa naye ng'ate abantu abandiza okugulako bava Mpigi. Kati lwaki tobateegera Empigi? Awo obwongo bwange we buli kyekiri kyega nti bw'obeera ng'ozimbye akayumbako wano ne bw'obanga bye wagenza okutunda tebitambudde bulungi otambuzawo ebigere paka wano nti gwe gendayo ekyo kyoyagala okubeera aba kyobadde oyagala eri kikusangeyo nga gwe gy'oli. Kitegeeza bagenda tandika okwebuuzako gwe wafunawo otya wano. Kyekibuuzo kye bali wano wafunawo otya. Tulambule poloti z'abaakama baffe zino za 5 nga bwe za bukadde 6 5 ku 10 bukadde 12 naye buli poloti gy'olaba wano erina ekkubo lyayo lya fuuti wakati wa 15 ne fuuti 2. Waliwo clients be wansindikidde wano ne bambuuza surveyor ettaka lino nti wamma libaako n'ekkubo babikola konze nedda zino ezaffe ffe bwe tuba tuziseetinga ekkubo lyo tulikuwa ekkubo tulijjirako dda gwe n'ofuna kiwedde kye tukyusamu kiri kimu kukolera eploti yeeno ng'agenda okuzimbiramu ennyumba tegenda musumbuwa kali ka 5 ku 10 twabidibya kampimemu n'olwokuba wano 5 wano 10 ebyo twabidibya tutwala acreage yakiri nekigikuteekera wano desmos kati nebange erina shape ennungi gy'osobola okuzimbamu ennyumba nga nnyangu yakupulaningira sokolindeko kabaka mwanga vayo mala okulya omuyembe ayagadde jijino lindamu mwami Yusuf noonya nno kikuba gira obagamba abantu babazze bwamala okulambula ku ploti ng'akwata omuggo weeguli awo ng'akubako ng'alyayo baaliddeko gumu oba ebiri ayagala kagoogwa wuuyo kozi omise lubeere kifuta oli lubeere kifuta wuuya ng'alyako naye nga estate bwetyo gundi yange nga nnafu weefaanagana tagitiyo tagiti yange naye si wonna oyinza okunjerega kale katulabe waakiriko ate ndeese muto nagwe tomanyi nti gweguwonya ate ndi mulwadde wegulimu eddagala weegeme baasi ekimaze ssebo 5 ku 5 bagirabye nabalaba kira nti mwana watu watera okubuuza nkubirako mu ddakiika 10 ka desimolo byebiki kati jangu tulage gundi yaffe tulabe wano wansi wano oli yambuuziza nti kati desimolo kyekiki tokalidde njakkali kalungi njakkali desimolo kyeki koza ati era nyina gwe nagambye nti amazima amatuufu lwakuba ensi tetugibuusa ne tugitambuliza mu butamanya kati bankubireko mu ddakiika 10 kati olaba 5 ku 5 eno yerimu decimals 0.55 0.55 kati 0.55 zezi decimals zitumala okubala okuva mu 5 ku 5 so nga ate 10 ku 5 ziba decimals 11 kyekyapa ekitandikirwako wano olwaleero kati wanira mu Uganda abantu bagambewo abantu bakyogera ne babagamba nti
ekya yiika erimu decimals 10. Half acre erimu decimals 5. Kati tusubira ne quarter erimu decimals 25. Quarter acre ne babaga nti ekolebwa 10 ku 10 oba 5 ku 10 meka. Kati ye n'agamba bwebanga quarter acre ya decimals 25 nga ya ploti 2 kitegeeza nti ploti yange emu ya 5 ku 10 erina kuba ya 12 n'ekitundu. Kankikunnyonnyole yandibadde ya 12 n'ekitundu naye olw'amakubo ge bakuteerako ge galya decimal emu n'obutundu 5 kubanga ekkubo lirina okuba nga lya meters 6 obunene. Eryo yeritandikirwako mu town councils wonna, in fact wonna kati mu Uganda kayembe kawoma lwako meters 6. Ndowooza decimal wakitegedde 5 ku 5 bajja bwefaanagana tuzibalage eri esooka tugivuddeko eri tugira kati tudde kwene yokubi kati nawali kanzikewo na wano kangende wa tulabe kati ogenda jimira mu buki tugisazeemu mu ngeri ya sumbuusa olwo alabe tugisazeemu mu ngeri ya sumbuusa ano sumbuusa emu neno sumbuusa yakubiri kati ya 5 ku 5. Abantu bangi beebuuza nnyo mwami Lugonvu mu fuuti ya 5 ku 5 nsobola kuzimbamu nnyumba yenkana ki? Era waliwo yakimbuuzizza wano ne mugamba engeri nno nze gye siri muzimbi genda mu ofiisi bakuwa aba focus bakuyigirize bagenda kukuba ekyo oyinza okuteeka muno naye nga wano bw'ofuna omukubi wa pulaani omutuufu okusinziira ku nteekateeka ya puloti zaffe nga bwe tuziteekateeka osobola okussaamu double room 3 nga zirina ne parking ey'emmotoka butereevu naye kati nze omusaveeya bwe nandikimugambye ze single room 5 oba 6 nze omusaveeya bwe nandikimugambye teyandikitegedde nnyo okusinga oli kyayina mu mutwe koza genda bakolage tugenda paka eri tugendere paka eri gyeteeka gye likoma naye nno olaba tukole ku physical kati mpulira akameeme ante kati ffe kyoba olaba nti tetuba mu mbeera eyo bwetyo nti ebiseera ebisinga obungi ofiisi tuba nayo kadakiika katini nnyo era kyova olaba nti ekyapa kimokko kikolebwako muntu omu kikolebwako ffe bannansiko kikolebwako abala fayiro ali ku kompyuta yabeera mu ofiisi kati ffe bye tujja eno bye tutuula tumugamba wano bwe wati wano bwe wati wano wabadde bwe bati zino coordinates bwe ziti zino coordinates bwe ziti teekamu zino zijjeemu yo tubeera nga tuli eno era tumukubira essimu boti ne boti eno yonna space yakkubo naye kuno si kwekwonoona mwami Yusufu si kwonoona naye nga kyetuteekeddwa okwati gobadde ojjoyisiibwa ate nakikyogereko kuba kakuba bwe kati mazima ddala jangu ombuulire tunuulira poloti eno okuva wano okudda eri egende wali n'oyambuka nawali poloti eyo n'ogamba nti ntono ebeera ntono ku muntu afunye ku ssente naye nze mu bintu by'ettaka nkibagamba nnyo nti sooka okwate w'osobola ekyo ky'oyinza ky'oyagala kikusange ng'olinawo ky'oyinawo kubanga bangi balinda okufuna ezigula ekyo kye baagala n'amaliriza nga ne kye yali asobola takyakisobola nakyo nga kikyuse kankuwa ekyokulabirako wano ojjukira nga tutandika Bboza ono Kimbugu Bboza yali wase nemmeka kati olwale nkibagambye wali sibagaye nga tujja yali wa bukadde 8 bukadde 9 si bwe kikyali ate buli lunaku oluyitawo Bboza akyukira kuba etawuni ey'okumpi ennyo abantu puloti kati bazigulako abasanda na wano ate alina amakubo 2 alina kolansi ono alina ne waggulu kati tegeza ye tawuni eri okumpi ennyo n'Empigi tawuni omukyalo oli gwe wamutegeeredde eyazze eggulo waliwo abakyala abazze wano okusalawo okulonda eri yes yalonze yampise nga amasaveya jangu njagala bw'obeera nga ggwe agula ggwe omwami wange bw'otuuka mu puloti gy'oba konze puloti eri ogirabye eri wali
nungi era osobola ogikosa mu ngeri eri residential oba commercial. Lwaki nti kati wano olaba ekigenda okuddirira wano kunoonya we bagula kololo lusozi kololo lusozi bagata kaluzimba jukira waggulu eri baatwalayo dda kati ati oli ssomero kati abantu basenga wano nga baddawa waggulu kambaweeko n'akalala ojjukira kalagala nkutte wala kalagala wali olaba olusozi luno kalagala mu tawuni naye olusozi olulaba twakolawo naye waliwo bosi waffe yatugamba yatule tukolawo nga eka baagimuguza $5,000,000 si budde buno buli emabega eri nze yali mwaka 2022-23 n'agula eka $5,000,000 kati ate yatunda 5 kwa 5 bukadde 10 eka yagigula $5,000,000 kati atunda kwa 5 kwa 5 $10,000,000 waliwo gwe nagamba nti ntunda kalagala obukadde 7.5 nankubira nga mwami Lugonvu yonoonye ettaka ly'omu Mpigi abantu balowoozesa nti lya layisi ettaka lyawo lya bukadde 10 lyakyuka naye nga jjukiro lyakuguza 5 kwa 5 obukadde 10 yagulawo obukadde 5 yiika so ettaka lyaffe lye lino mpozi ekirala nga bwe tulaba bino ba clients baffe abadde bakulya obubi janya banga wonaawo namanya nti wemba njogera soogera kyalo nze njogera estate name kyanja kati gwe noobaye gubuulira ebiki ofulumiza ebyapa byawe bino byakomyewo n'abejjanya bagambe naatera okuggiisa alhamdulillahi rabbil alamin naatera okuggiisa jjanya yangu olabe ku kyapa naye mbadde njagala oŋŋambire nannyini kapulooti kano oba omugambo otya nti eyo gye yagenda oba asabirawa 5 kwa 5 yagula akapulooti kano 5 kwa 5 kafunye ekyapa naye naawe alina 5 kwa 5 togaa nti mwami Lugonvu nange bankolere kubanga nina sente nedda kano kazze wa nsonga chance waliwo ensonga lwaki naffe kati bataniko tukolera nedda ebyapa bibino waliwo abantu abazze bagaa nti mwami Lugonvu atundira butundizi siri buloka ekyapa kikino biva mu mannya gage Sentongo Frederick Lugonvu mwana tunange passport number is so and so box yeyo kyafa ebyapa birabye taata ekyapa yafa nga akitulekera tekikyukanga oba taata teyakikyusa kyasigala mu mannya ga jjajja ab'ebibanja balwanagana ne bannannyini ttaka okuverifyinga obunene bwemulina kwewulula empenda byonna essaawa yonna tuggulawo branch Empigi mubadde mwakisaba dda naye ejja essaawa yonna eggulwawo era wenabanga egguddwawo mujja kugiraba ku mukutu nga kikyo tugirangiridde n'olwekyo olina kyobuuza ku kyapa ekyapa kye kino ono ali ku bloko 172 ploti 10225 okimanyi nti amaka mangi nga temuli kyapa kye bayita kyapa lekana wano omwami ali wano mukulu atuula ku lukiiko lw'eggombolola sigambe ya Ssaabasajja eri administrative egombola bamuka chifu bani abakawo ebyo bityo namuwe ekyapa n'akikwata nga akisulise nga takimanyi ne mugamba nedde ekyapa kitereeze nangamba kino kye bayita ekyapa konze kyekyapa kati kino kitegeeza ki kyompadde nti kyekyapa ekiraga amakaago we gatudde nti ebbanga lyonna lyomaze wano wakula ng'oli muvubuka n'ozaala abaana bazadde baana bannaabwe oba tulina bwannannyini bwankomeredde wootudde wane kati olwaleero obufunye leero n'ayita mukazi we n'omwana ekyapa nasooka kiwa mukazi we ne bakiwako n'omwana ne bayita akalenzi genda emmanjo n'omugobera eggwanga atuwadde kiyitibwa ekyapa siyinza kweyongera esseeti yaffe yeeno tulina olunaku olwaleero it's a Saturday oyinza okuba ngoga nti nze mwami Lugonvu kasente kange nakatire kadda nalinda dda kaakano poloti yo tusobola ogikugirako kubanga ne bana abasinga ebiwandiiko byabwe ebisinga tukyabiina ebyapa byabwe bifulumye wajja apiikinga kyapa kye ng'agenda essimu ya 0753 9753 98
5639 0753 98 56 39 tonsekerera bangi nga wange simubuuza namba tebasobola nakusumbuye nedda namba 0753 98 5639 ndowooza luyanga nti mwami Lugonvu osobola okunfunirayo ettaka eyo nonoonyiza abantu naze munnaye sikola bwa buloka munansonyo siri buloka kanti bagambe siri buloka ntunda kyennina ekyange nga nenkya ne bwofuna obuzibu nkomaone nga nti nakigula ku gundi ebyapa byebino ebyapa byonna byenkuwa ebitundu 9 ku buli 10 okujjako ng'oli nasanga yasala dda n'akyusa ebyapa bye naye ettaka bwe libanga likyali pyanga wano ebyapa byonna bibeera mu mannya gange bikolebwa nga biri mu mannya gage okuviira ku subdivision esooka akyusa ajje mu mannya gali amakadde ateeke mu gage kati gw'okyusa bukyusa kuva mu gage kuteeka kudda mu gago mugoyagadde sirina kye mbagamba plotweziri tusigaza mumeka 1 2 3 omanya nti by'omufuusi sibimanyi zembala kiri wano kyenina waliwo wakalidde wamma abatulaba ku mukutu bukadde 6 5 ku 5 5 ku 10 obukadde 12 naye kano kankabagambe owa 5 ku 10 yafuna ekyapa 5 ku 5 agula mu ttaka naye tebasobola mukolera kyapa kano kemulabye wano mu kusooka ekiwaze emirako eyajemba jasabira wama badde batandika nako abagoberezi baffe aba wano mu Uganda n'ebweru ba clients baffe betuyina n'abo abasuubira okutwegattako nze Mukasa Yusufu omupunta wammwe owa bulijjo ensonga za ttaka lyabadde litya kulipima kumanya bunene kubatabaganya kibanja kuwattaka muneebuuzeeko ennamba ze zino 0755 nyanya 33 74 ya Airtel kwotwogere 0772 44 33 74 eyo WhatsApp namba tusobola okwogerera kati tusobola ku WhatsAppinga naye bw'oba onkubira wano n'osindika ka voice note oba kyonna ky'oba oyagadde twogeremu n'olaba nga nduddewo manya nti ndi mukabize naye ngenda kukola ki mba ngenda kuddamu tukibategeeza nti ofiisi essaawa yonna eggulwawo Empigi bwe tunaatumaze okulaba ddala ng'awo egwanidde okuggulwawo ey'Abalugonvu Property Consultants Mpigi branch naye eyo ebigenda kubanga ekola ku nsonga zonna ez'ebyettaka ate n'okugula era n'okutunda ng'eri taata waayo omukulu kwa Mutawazi bwekola nsigadde ndi Mukasa omupunta wammwe omukama abakuume emirembe gye gibe gye muli omwaka omulungi nange neetaaga obbasibula simanyi mubere bulungi awo kamala tulabagane mu buwanguzi buli muntu akolerera kukyusa mbeera tokkiriza kumalako mwezi nga bwagutandika bwotyo bwokyali mubere bulungi tuze ekkubo liiryo kolansi wali wansi wali otambuza bigere okutuuka ku kolansi bigiri utabona otambuza bigiri eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne